Juvage Sawino ngoga kusomera nze NANSUMBA NATHIIRAH. Enteekateeka ziwedde ez'okujaguza amatikkira ag'omulundi ogw'omwenda agakyabazinga wa Busoga Issebantu William Wilberforce Nadiope owokuna. Emikolo gigenda kubeera mu ssaza ery'Ekigulu era ng'abagenyi bangi abayitiddwa okwetaba ku mikolo gino. Mu ngeri y'emu ku mukolo guno kyabazinga Issebantu William Wilberforce Nadiope wagenda okusinziira okwanjulira Obusoga wamu ne Uganda yonna ine bantu Jovia Mutesi nga wano yakamala okumwanjula amaka g'abakadde be mu mikolo egitabaddeko bantu bangi wabula nga gyagoberedde obuwangwa bwa Busoga. Babatwala obutebenkevu mu disitulikiti y'Hoima bavuddeyo ne bategeeza nga bwe bamaliriza enteekateeka zonna ezigendereddwamu okulaba nga akalulu akagenda okubeerawo ak'okujjuza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti katambula bulungi. Okusinziira ku mwogezi w'ebbendobendo ino Julius Hakiza ategeezezza nga bwe bamaze okuteekateeka abawanvu n'abampi okulaba nga okulonda kuno kubeera kwa mirembe. The campaign is ended yesterday and we have not registered any serious incident. When you look at this, we've been carrying out, we've been securing by-elections, but this one seems to be one of the peaceful by-elections we are going to have. But of course, as security, we can't fail to anticipate violence because these ones we anticipate them in any election that come, whether the by-elections, the general elections, but our operations are on, both overt and covert operations. We have ensured that all the sub-counties, we have deployed the senior police officers at the level of the DPC to command all the sub-county stations. All polling stations shall be manned. Then the access control, we have counter-terrorism police that shall man the terror centers. All the access routes, all the access controls shall be manned by counter-terrorism police. We have ensured that there is a quick response team. These ones will be responding to all the incidents that will be reported. You report an incident, our quick response team shall rush there and ensure that the place is calm. We have both motorized patrols and the foot patrols. So all the police officers you're seeing, we have sourced from different places shall be here to ensure that there is free and fair elections tomorrow. Eyo nga tuvuddeyo ate oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nga galaga nga Hajji omu mu disitulikiti ey'Emukono bwe yawasizza abakyala 7 omulundi ogumu nga 2 ku bano ba Luganda. Akulira ebyeddiini ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Imran Abdul Nosali avuddeyo n'avumirirwa ekikola kino era n'ategeeza ng'eno bwetali nsomesa ya Buisiraamu yadde. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'Obuisiraamu ekikulu mu ggwanga, Sheikh Imran Sali agambye nti newankubadde ng'Obusiraamu bukkiriza omusajja okuwasa omukazi asukkamu omu, tebukkiriza kuwasa bakazi 2 nga bonna ba Luganda. Nga nabwe kityo omwami ono Habibu Nsiko Nnene kye yakoze kikontana n'Obuyisiraamu. Ng'akulira ebyeddiini n'alagidde disitulikaazi wa Mukono anoonyereze ku imaamu eyawuuye omwami ono kugamba yasinzidde ku ki, amunoonyerezeeko tubeere nga tumukwasisa empisa, kubanga bw'abanga ddala yamuwooye ng'awasa abooluganda 2 obanga yamuwooye ng'awasa abakyala abasukka mu 4, imaamu yasinzidde ku ki. N'olwekyo disitulikaazi namulagidde abeere ng'akinoonyerezaako, ajja kubanga atuwa lipooti. Njala okulabula pabuliiki nti omuntu ono yeetaaga okwegendereza kubanga kola ye tetegeerekeka. Bamuyita Nsiko Nnene, simanyi nkoko nkulu, amannya ago gonna ag'okutiisatiisa, alinga alina katemba we oba effujjo lyakola naye nga ku nkomerero yalina kyabyagalamu, era mujja genda okuwuzi ng'ayita bantu kujja kubawa ddagala ly'amaanyi ga kisajja oba n'ebirala ebifaanana bwe bityo, kubanga bano bye bateekawo. N'olwekyo public teyeetaaga nnyo kuwaba ku lwambeera eyo. Ne bannaffe abasiraamu ekyo mukimanye nti kikontana n'amateeka g'eddiini ono kye yakoze. Ye disitulikaazi w'Ekyankwanzi Sheikh Abdul Majid Chiringa avumiridde ekikola kino kyagamba nti kikontana n'amateeka g'Obuyisiraamu kubanga tewali Kurani weeragira muntu kuwasa bakyala basukka 4 so nga ne Kurani era tekkiriza kuwasa ba Luganda. Ng'akulira ebyeddiini n'alagidde disitulikaazi wa Mukono anoonyereze ku imaamu eyawuuye omwami ono kugamba yasinzidde ku ki, amunoonyerezeeko
tubeere nga tumukwasisa empisa kubanga bw'abanga ddala yamuwooye ng'awasa abooluganda ababiri obanga yamuwooye ng'awasa abakyala abasukka mu bana imaamu yasinzidde ku ki nolwekyo disikaze namulagidde abeere ng'akinoonyerezaako ajja kubanga atuwa ripooti njala okulabula publiki nti omuntu ono yeetaaga okwegendereza kubanga kola ye tetegeerekeka bamuyita nsiko nnene simanyi nkoko nkulu amannya ago gonna ag'okutiisatiisa alinga alina katemba we oba effujjo lyakola naye nga ku nkomerero yalina kyabyagalamu era mujja kgenda okuwuzi ng'ayita bantu kujja kubawa ddagala ly'amaanyi ga kisajja oba n'ebirala ebifaanana bwe bityo kubanga bano bye bateekawo n'olwekyo public teyeetaaga nnyo kuwaba ku lwa mbeera eyo ne bannaffe abasiraamu ekyo mukimanye nti kikontana n'amateeka g'eddiini ono kye yakoze. Nga tweyongedde n'ago kyamalala ge tulina gw'amasiro ga Kasubi galangiriddwa nti gajjiddwa ku lukalala lw'ebifo ebyobuwangwa ebitali mu katyabaga. Okulangirira kuno kubadde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza n'obuwangwa ekya UNESCO olwa World Heritage Committee olukubirizibwa ssentebe Abdullah Al-Howaisi. Olukuŋŋaana luno lugendereddwamu okuteesa ku ngeri y'okukuuma n'okunnyikiza omugaso gw'ebifo ebyobuwangwa eby'enkizo naddala ebiri mu Africa nga bakozesa enkola ya tekinologiya ow'omulembe naddala okulaba nga bino bitambula bulungi. Olukuŋŋaana luno lubadde mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia. Amasiro g'e Kasubi gaali gaggyibwa ku lukalala luno mu mwaka gwa 2011 oluvannyuma lw'abo batamanya ngamba okugateekera omuliro ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 ennyumba enkulu eyamuzibwazaalampanga n'esaanawo. Okuva olwo Obuganda bubadde bulwanagana n'okuzzaawo amasiro gano gye buvuddeko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe yasisinkana abakungu okuva mu UNESCO abaali bakulembeddwamu Razeli Eledo, Director wa UNESCO World Heritage Center, bwe baali bakamaliriza okulambula omulimu gw'okuzzaawo amasiro. Bano baateeseganya okulaba nga amasiro gano gaggyibwa mu bifo ebyo ebitalina kulambulwa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu lukuŋŋaana luno oluyingira e Riyadh n'ategeeza nti amasiro g'e Kasubi gazimbiddwa ku mutindo ogwetaagisa wadde nga wakyaliwo obuvujjirizi obw'enjawulo obwetaagibwa okuttaanya ebintu naddala n'okumaliriza ebintu ebirala. Kati agamba nti omulimu guno gwennyini ogw'okuzzaawo amasiro gwatandika bulambalamba mu mwaka gwa 2013 ng'obwakabaka bwa Buganda bukolaganira wamu ne gavumenti ya Uganda eya wakati, eya Japan, Norway n'ekitongole kya UNESCO. Katikkiro agamba nti omulimu guno tegubadde mwangu olw'obwetaavu lw'ebikozesebwa omuli ensimbi enkalu, abakozi ab'emirimu egy'ekikungu, ab'ebyobuwangwa, emmuli, essubi kw'ossa n'ebintu ebirala bingi. Amasiro g'e Kasubi gateekebwamu bassekabaka bana okuli Muteesa eyasooka eyalamula obwakabaka bwa Buganda wakati w'omwaka 1835 ne 1884. Ssekabaka Mwanga II naye yateekebwa omwo ng'ono yafuga Obuganda wakati w'omwaka 1867 ne 1903. Ssekabaka Daudi Chwa naye yateekebwa eyo ng'ono yafuga Obuganda mu mwaka gwa 1896 ne 1939 ne Ssekabaka Muteesa II oba owookubiri ng'ono yafuga Obuganda wakati w'omwaka 1924 ne 1969. Bo bannekisinde kya Citizen Movement banjulidde obwakabaka bwa Buganda enteekateeka gye balina ey'okkunga abantu bagatte eddoboozi lyabwe ku nfuga ya Federo. Bano nga bakulembeddwamu eyavuganyaako ku bwa President Joseph Mabirizi ng'enteekateeka eno bajanjulidde Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku nsonga za Kabinenti n'abagenyi b'Obwakabaka bwa Buganda Noah Kiyimba ng'omukolo guno gubadde wali ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka e Mengo. Mabirizi ategeezezza nti balina enteekateeka ez'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bawulira abantu obwetaavu obw'okufuna Federo.
Ekigendererwa kyaffe ku kuteekawo enkola etagenda kusobola kuyimirizibwa muntu yenna wabula egenda okuleeta enfuga ey'emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebintu byonna bitabanguse, tukimanyidde ddala nti FDC kati eri mu kubbira bw'otunula nuupu yo ewugira waggulu w'ebibiina bya DP ne UPC. So okutabanguka okwo kwetaaga ekyokuddamu be bannayuganda okutuula awamu kwe kulaba nga tuleeta enkola eno eya federo ereeta okugabanibwa obuyinza obw'ebitundu ne byefuga. So ekyo kye tuzze okuloopa eri Obuganda ate tusobole okukisaasaanya ogenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lyonna. Twagalira ddala Obwakabaka bwenyigiremu kubanga omuwaatu oguleeta federo mu Uganda guli mu constitution mu article 74. Bw'abadde ayogerako eri bannakisinde kino ekya Citizen Movement, Minisita Noah Kiyimba agumizza bannakisinde bano nti Obwakabaka bwa Buganda bugenda kutambula nabo mu nteekateeka eno ey'okubuulira abantu ebikwata ku federo. Obwakabaka bwa Buganda twettanira nnyo obufuzi obwa federo, enfuga eya federo, nti wabeerawo okukaanya. Nolwekyo ensonga ezo nkulu nnyo era tulowooza nti buli kitundu kimanyi bulungi nnyo ebizibu byakyo okusinga gwe ng'osinzidde e Kampala n'osalirawo omuntu w'embalala. Kubanga omuntu w'embalala ye atunuulira nte n'atunuulira amata. Kasita abeera n'akatale k'amata, akatale k'ente, akatale n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Nti omuntu mu Buganda nti abo tulina abalimi, tulinamu n'abalunzi, tulinamu n'ebintu ebirala bwe bityo. Nti tutunuulira Omukalamojja nti ye oyo ye ali ku nte. Kakati ne tujja tumanya nti buli kitundu ebizibu byakyo babitegeera bulungi nnyo era basobola bulungi nnyo okugonjoola ebizibu ebyo ne basobola okubanga bakola ki? Tulwanyisa. Bo abagoba b'ebidduka abakolera ku Nakawuka Road nga bakulembeddwamu ssentebe wa Nakawuka Stage Kimera Musa Lukman beeraliikirivu n'engeri enteekateeka ey'okukola oluguudo lwa Nakawuka gye lukwatiddwamu gye bagamba nti yantwala ekiseera ekiwanvu ng'oluguudo luno terukoleddwa. Mu kwogerako ne Radio Pal FM, Kimera Musa ategeezezza nga bwe bayiddemu amaanyi oluvannyuma lw'ekiseera kye bagamba nti kyetoolodde nga tewali nkyukakyuka ku luguudo luno, ekintu ekyongedde okweraliikiriza abalukolerako. Bano mu ngeri y'emu bategeezezza nga bwe bakaluubirizibwa n'okukozesa enguudo ez'enjawulo olw'ensonga nti zikwata jjaamu n'essukka. Gavumenti enteekateeka erukola naye ffe nga ffe abalukozesa abalukolerako essuubi bali tukendeera buli wayitawo akaseera. Twali tulowooza mu kiseera kino tugenda kubanga tulaba obubonero okuba nti obulaga nti bagenda dikola ekkubo eryo naye bali mu kukola myala. Tulowooza nti banaakola emyala bayinza obutadda olw'ensonga tulaba enguudo ezimu ezifaananako awalala bamala kuzikola ne bakola emyala. Naye nno situmala mu baanyi abali mu tuteekateekera naye tusaba enteekateeka eyo bagitwale mu maaso naffe tufaananeko kukonga enguudo endala kuba Nakawuka nti mabega actually nakati kivumo pezaffe emmotoka bwe zivaawo ne ziyingira mu Kampala mu bagiraba nga eyo yonna ejjudde enfuufu ejjudde ettaka ebanga emmotoka ya ku Nakawuka ne batandika otutuvuma biki. So tusabira bekikwatako ebbanga lirudde nga tusuubizibwa si mu bubi mu bulungi, tusaba bannaye tulowoozebweko. Bano era bategeezezza nga bwe baguddewo amakubo amapya mu ntambuza y'emirimu gyabwe okwanguyiza kwabo abakozesa ekkubo lya Masaka nga bagenda Entebbe n'ebitundu ebiriraanyeewo. Twataddewo luutu empya oluvannyuma lw'okuba nti Kampala agaziwa n'ebintu bikyuka n'abantu tweyongera obungi n'obwetaavu. So abantu abakozesa ekkubo nga abava e Masaka, abava e Gomba, twataddewo luutu empya eyawano ku Bikondo, Empigi, ow'e Kasaamu, ow'e Kasanje, ow'e Nakawuka mpaka e Kawuku. Awo ne tukona ku lw'ente. Ate yakulira ekitongole kya America eky'ebyenkulaakulana ki United States Agency for Development USAID mu Uganda, Richard Nelson asabye gavumenti okussa ensimbi eziwera mu by'obulimi mu kitundu ky'e Karamoja ng'erimu ku kkubo erigenda okukendeeza ku butabanguko mu kitundu kino. Richard Nelson abadde mu musomo oguteekeddwa ku Speak Resort Hotel mu Kampala oguteekeddwa okubaganya ebirowoozo ku nkulaakulana y'e Karamoja n'okumalawo obutali butebenkevu obuli mu kitundu ekyo. Richard Nelson agambye nti singa gavumenti enaateeka ensimbi mu by'obulimi mu Karamoja kigenda kuyambako bamusiga nsimbi bangi okwettanira ekitundu kino ate ssaako n'okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga ly'etu Uganda. Agambye nti
engeri yokka ey'okuyambamu Uganda okuyita mu kyeya nga tekoseddwa naddala mu bbeeyi y'emmere kwe kulaba nga bakulakulanya ebitundu nga Karamoja. Ssentebe wa disitulikiti ye Amdat Joseph Nangole Robot agambye nti singa gavumenti eyambako Karamoja okulima emmere mu bungi kyakuyamba Karamoja okuva mu kusabiriza emmere. Mugocho amalala ge tulina RDC we Padel awadde aduumira poliisi ye Padel Sabitiimu okukwata abavubuka abawerera ddala 8 bavunaanibwe ku bigambibwa nti batigomya batuuze mu ggombolola ye Porang n'okubanyagako ebintu byabwe. Ekibinja ky'abavubuka bano bakiyita Market Defence Unit nga basangibwa ku kyalo Aleppo ne Oret nga kikulemberwamu omuvubuka ategeerekeseeko erinnya limu erya Olagara n'omumyuka we Boy Small. Okusinziira ku bbaluwa eyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda 2023, RDC we Padel Milton Odong ng'ono yagiwandiikidde eri aduumira poliisi mu kitundu yamutegeezezza nga abavubuka bano we bakozesezza ebintu ebisse ebyenjawulo gamba ng'obwambe, emitayimbwa, enjegere kw'ossa n'ebintu ebirala okutigomya abatuuze ne bababbako ebyabwe. Ono asabye DPC okukozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka okukwata abantu bano mu bbanga lya ssabbiiti emu kubanga abatuuze bali mu kutya nga n'abandi badduka dda mu bitundu bino. Omuduumizi wa poliisi ye Padel Abraham Tukundane ategeezezza nti bakola buli ekisoboka okulaba nga bafuggaza abavubuka bano era nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba nga abavubuka bano bakwatibwa yonna gye bali. By even the time he wrote the letter, we are already on that issue. We are handling it. That group comes from either the district there. It's called Otuka, that neighboring district. It's neighbors that place. They normally come from that side disturbing, yes? But we are going to manage it, you know. Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abasuubuzi b'emmere enkalu mu katale ak'ennakulabye basabye gavumenti okukwasizaako abalimi n'ebyuma ebirima ebiri ku mutindo. Okusinziira ku Ssenyonjo George omusuubuzi w'emmere enkalu mu katale kano ategeezezza nga ennima ya mukono bwetakyasobozesa balimi kulima mmere yaabwe n'okutunda mu butale obw'enjawulo ekintu ekibakaluubirizza ng'abasuubuzi. Ono mu ngeri y'emu agamba basoomoozebwa nnyo n'embeera y'ebyentambula naddala okutambuza birime byabwe okubujja mu bifo gye babirimidde mpaka mu butale. Emmere ya muwogo ebadde yalinya nnyo ebbeeyi olw'ensonga nti mu kyalo yali yaggwayo ate kati yagenza dda naye obuzibu obuliwo transport yakyatumenya ate n'abaguzi abasinga bamuddukamu olw'ensonga nti bano bali basiika bali batuyamba ng'egyali alinnya emabega abamu ne babivaamu olw'embeera ya buto ey'amanda ate ne muwogo nnyini nga bamuseera. Biri ebadde ku mitwalo 25 kati eri ku mitwalo 15 16 naye obuzibu obuliwo ebintu bya buseere kubanga amagoba ofunako matono kubanga emmere mu kyayinza okubanga tebagiseera nnyo transport kuba buli akwatako amanti eri waba kuteko kutika kukola ki ayagala ssente abalimi babanga tractor ne balima naye kati amaanyi gano amatono gano mukono kuba kati omuntu okulima yiika emu tekyasobola okuyamba abantu b'eggwanga lino. Tuli bangi nnyo bino ogamba nti baba miyoga miki tegina mugaso owulidde bakwate tractor ziwa abantu mu kyalo balime naye gino mukono omutono bamuwaka kadde ng'omutavudde wansi grassroot nga yeekolerera zijja kufa. Kyesaba gavumenti ekwate ssente egule tractor owulidde eziwa abalimi naye nti osente zino emyoga tegigasa era bona azimpa nja zirya ziggwewo. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Ate tuva ku by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo Mugookya ag'essaawa eno. Mu by'emizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero eggwanga lya Cameroon wamu n'eggwanga lya Namibia ge gatutte ebifo ebikomekereza okusunsula amawanga Africa agalina okukiika mu kikopo eky'amawanga ga Africa ekya Total Energies CAF African Cup of Nations ekinaabeerawo omwaka ogujja mu ggwanga erya Ivory Coast. Ttiimu ya Cameroon emanyikiddwa nga
Indomitable Lions ewutudde ttiimu ya Burundi 3 ku bwereere mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero era bw'etyo n'ekulembera ekibinja kyayo ekya Group C n'obubonero 7 ate ttiimu ya Namibia n'ekwata ekyokubiri n'obubonero 5 olwo Burundi n'emayira mu kyokusatu n'obubonero 4. Kitegeeza nti mu kibinja kino Cameroon ne Namibia ze ziyiseemu okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo. Kati ttiimu zirinze kuteekebwa mu bibinja nga kuno kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ate z'empaka zitandike ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja. Empaka zino ez'omwaka ogujja zaakwetabamu amawanga 12 agaali gawanguddeko ku kikopo kino era nga ne bachampion abaakiwangula omwaka oguwedde aba Senegal nabo mwe bali mu kikopo kino. Amawanga agayiseemu mu kitundu eky'obugwanjuba oba West Africa erimu ttiimu okuli abateesiteesi aba Cote d'Ivoire ne aba champion aba Senegal abaakakiwangula emirundi 5 aba Cameroon wamu n'abaakakiwangula emirundi 4 aba Ghana nga kw'otadde n'aba champion ba 2013 aba Nigeria. Abalala okuva mu West Africa kuliko Burkina Faso, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Cape Verde, Guinea, Mali, Mauritius, Kosa ne Gambia. Okuvaako mu kitundu kya buvanjuba bwa Africa oba kiyite East Africa mulimu eggwanga ya Tanzania nga bano bagenda kwetabamu omulundi ogwokubiri. Amawanga agayiseemu okuva mu kitundu ekyobukiikakkono oba North kuliko Tunisia, Morocco, Algeria ne ttiimu ekyasinze okuwangula ekikopo kino eya Misiri oba Egypt. Gano ge Agookya okuva ebweru w'eggwanga. Ate tuvaako mu Agookya okuva bweru w'eggwanga ye omukulembeze wa North Korea Kim Jong-un yatuuse dda ku bugenyi bwe bwaliko mu ggwanga erya Russia ng'era ono yasinkanye dda omukulembeze wa Russia Vladimir Putin. Ono yatuukidde mu kitundu ekimanyikiddwa nga Amur region era nga yaniriziddwa minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire mu ggwanga erya Russia Vosti Ria. Ono ategeezezza nti abasajja bano ababiri bazze kwogerezeganya ku byansuubulagana naddala mu by'okulwanyisa okulaba butya bwe banaasobola obbikwasaganya. Nkwebaza mulungi abadde nange okuva yonna gye natandikidde mpaka wano yenfundikiridde amalire gaffe Agookya mu bujuva ag'essaawa eno. Mbadde nasoma NATHIIRAH gakusomera era nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ago gigabadde amawulire Agookya ku Pearl FM.